mwana mulenzi the one and only ani oyo oyo oli Richie mukiteka muno kawo Richie must shine always and everywhere and boyfriend kakati bantu mwekubira ko mugalo amoti musitula situla amoti situla amoti situla vugamoti so comedy achagina maso siwa koma wakubeerawo paka tikati byongera okubeera nga biteerateeramu abamu abalina ebitone byammwe mubeerayo eyo nga tewaliwo TV yalingaemu mu nsi yonna Uganda zaninga TV bbiri ate nga bya comedy si bali abo babiriko nnyo ate nga eggalawo ne bali ekyemisana naye kati abantu buli muntu alina ekitone ekyo osobola okukyoleseza ku ssimu yo ensi neekumanya nga mulaba abaana bano bonna masimu gaabwe gebakozeseza TV zigenza okuba walampa ngolede wakuta kuwalampa ekigambo nkozesa ki tugenderaawo oluganda nansinza muganda okubegatta tibyegezo begattako kyekyo era nyongedde kwonoona kati anamaze oluganda olutuufu tibyegezo bawalampa tibyegezo tibyegezo bazuula kati ate omukongo yatuwabula oluganda olutuufu bagalimanga kakuyambe tivi zigenzo bekakakatikako banamawulire tibizigenzo balama okubasikayo oliasebanga mutibizigenzo basikayo bazisikamula biki twekubakubako wamatu oluganda olutuufu mwagala walibona bana batuswaza buswaza tibizigenzo okukola zitya mwana munyevu tivi bana mwabakola ki tivi zigenze batwegattako abativi mwewegatta kubana abaala kale mwekubireko omugalo bannaye tubasanyufu nnyo tukumire wamu omutima ogwo tukumiramu tube nga twagalana buli omu ng'ayagaliza munne kubanga tusobola kulwanyisa kitone kya muntu oba olimba buli lwogezako okulwanyisa ekitone kya munno oba obaana ne Katonda ate tusobola kumalako so ne Mukama Katonda oyo bane tumwebaze okuba nga atuwadde ebitone n'atuwa n'obulamu namusobola okutulaba n'okutwagala koko ita ku bantu Nenda sabanti nga koko tanakwogera nzo tugenda sigalako ba tiktokers my wonderful Amara family tusoke tu sagala pakubya nnyo musana kuliyo abapeyo kozezi abeno mulabu naye kyekyo bambi akaseera katandise okujja muve ku stage muve ku platform akaseera katandise okujja eri abato bayina wabato awo tebaliwo abalo tebaliwo abalinde enkya togenda gwe mutogwe togenda beera waawo weyanga beera waawo kubalabako mwenna beera lutoolo emigisha abaganda eladde mwemoleka taatawo bijjayo nga taata wabijjayo bijjayo bikole mabijjayo nze sibijjangayo lwaki mukanga omwana wabana baboda mukanga omwana naye abadde musanyufu koko mashyai always and everywhere bakwakongeddeko always and everywhere bambi tiimu yamwe Ivo squad yamwe Ivo ndoza gota limutitizi yogera tula saidi yamwe bana muje baliko tuli basanyufu nyo kubeera wano
Amoti naffe tumutwalanga taata waffe kubanga yatuzalira sister waffe omulungi nga mulaba. So fena batiktoka banaye tugenda beerayo tugenda kuwagira mu maanyi koko muganda waffe Amoti taata waffe. So fena banaye tubeereyo tunyumirwe. Yamani yangu wofuna ekifo ky'okumaaso eky'omumaaso naye bannange teriryoolabamu omuntu afa stress nafa nakola ki kati kolo tetugenda kufa ki tetugenda kufa stress tegeza ono ye mukama waffe ye taata waffe ye jjajja w'abakomedians bonna buli comedians yenna g'omanyi wano mu Uganda ono ye jjajja yensibuko y'eki yensibuko y'empagi ono yekka yekase omukama wange nkwebaza teri yali ammanyi naye nkwebaza mukama wange era nebemba ndi wano mwenna abali mu Amerika abaliriddawo abali mu nsi zonna ono ye mukama wange yanfula kyendi byonna byenkola ku TikTok byonna byenkola byonna ono mukama wange yabintendeka so nenebaza eri Kigere Kasooto Koko bonna mbebaza nammwe bannamawulire tubebaza mwebale kola omulimu ogwo mwebale twagala mwebale tuwanika mbire awatali mwe tetusobola kubeerawo netwebaza basponsa mwebale nnyo mwebalire ddala okusupportinga mukama waffe mwenna aba Radio Galaxy TV Galaxy Sanyuka TV mwenna buli tisi yenna akozesa social media aba TikToka bambi tweyanzege mwebale nnyo nga 13 Desemba tubeerewo tuyirawo mukama waffe omubiri kubanga naffe yatuyirawo omubiri abaana ba booda olwokutaano luno Mbanjulira aba AK Furniture abakugu mu kukola entebe mu buli design yonna gy'oyagala ebitanda ne furniture yenna ow'omulembe ate nga muwangaazi. Kuba ku namba z'essimu zolaba wansi awo ku internet banonye ku AK Furniture oba basange e Mulago Kubiri opposite Shell ne ku workshop yawe esangibwa ku Sapolo Kaggwa Road mu Kampala. Kuba ku namba z'essimu zolaba wansi awo ku internet banonye ku AK Furniture oba basange e Mulago Kubiri opposite Shell ne ku workshop yawe esangibwa ku Sapolo Kaggwa Road mu Kampala. Peter Ali Moses, marketing manager wa Tete Business Solutions. We deal in printing, branding and general supplies. Tukola signages, tukola corporate wear uniforms, n'ebintu bingi. Bino byonna bye mulaba mu dduuka. Zino samples. Buli kyolaba kyonna tulina stores. Tukola bintu bingi. N'abasinga bamanyi tukola printing and branding only. Naye tukola bingi, tulina departments ezirimu civil engineering, ezirimu installations, mechanical installations, n'ebirala. Tuli located at Lighthouse Arcade behind Charm Towers, C12. Era bw'otuuka ku C12 obupande waffe wonna oba obulaba. Koko oliwa wamandi ogenda kumbeera ku kido pakalasi ate otandise okwoza mu ate yalafuka tewali yafuka wano kaakati bannayisanyisani buli ali wano bane bwekubireko omubugalo kubanga teri muntu atayagala comedy tewali muntu mu maka atalinaamu muntu akola comedy koko genda mukolo Kasooto gwa wadde omwana enseenene kati nabo wadde munna enseenene guma ndi musanyufu nnyo ddala okubeera nga mwenna musobodde okujja bannamawulire ne mubeerawo nga tewali n'omu akakiddwa tewali n'omu agambye nti baba muguliridde nti olina okubeerawo olaba nga buli muntu gwenna bukyanga sho tugitandika bukyanga batandika kulanga sheeno olaba nga buli munnamawulire bloga baani bonna buli muntu yenna ali mukwatagana bya media olaba nga yaayana agamba Amoti kikigenda mu maaso mbulira TV stations nzeebaza bambi zonna ezinsobodde okunkyaza nenziranga nyenyonyola abantu nti ekintu kino ddala kiri serious kuba mu kusooka ebintu byaffe bya comedy bw'olanga ekintu naddala Amoti baba alina ekintu kyagala baga wa tali serious naye kati ddala abantu bagenda bakakasa ddala nti ddala ekintu kiri serious. Badde bajjo bambuuza ebibuuzo bingi nnyo ku maradio namwe mwennyini badde mubuuza ebibuuzo bwe munsanga kigenda kubeera kitya tubbireko kigenda kubeera kitali magana nedda sola babuulira kigenda kuba ba artist abasinga abayimbi bagamba tugenda kubeera noono genda kubeera noono nagenda kumperekerako
gwe kyolina okumanya abakomedians bonna bagenda kubeerayo okujjako omuntu afunye buzibu naye buli muntu agenda kujja mu ngeri yiye mu style yena obadde olina ekiti kyomumanyiddemu Maria kibadde olina engeri gyobadde omulabamu agenda kujja mu kiti kye kiko alina agenda kujja mu kiti kye abaana ababoda bannange omanyi ababoda bo tebabakolera saluti gokola bukozi bwoti bababoda obo bamaze kati awo nokusakola ki ndegerawo kibuka sibawa 360 bawe 90 yokka 180 bawe 180 kokaŋŋambe tobawa 360 so siri mulungi nnyo mukwogera mulungi naye omuntu gwe neesiga omulungi mukwogera bulungi ku saidi y'amalula ngenda kusaba omwami manager director manager Sama Gardens Mukono ate nga mutamanyi wange mwamalula omwami bagalimanga era kusaba obeka kulwamalula obeka akagambo konsula eri abantu okusooka twagala kwebaza mikwano gyaffe abatwagadde awatali ensonga kubanga omuntu bw'omwagala wali ensonga bweggwawo omukyawa njala kwebaza Amoti ate n'okusaba gavumenti newankubadde nti mwe mutukulembera n'Amoti ono mumulowoozeeko ng'omuntu kubanga yafuuka source of income kuffe abalala ebintu bye yatandika nga biryomebwa ye n'aguma olumu ne bamusibanako abalala katutandisa obijjamu amakungula kale Amoti oli wanjawulo nsaba kibingi tubale tuyingira prime minister n'atusuubiza naye agenda kujjako wano ate atuwadde obudde n'atugamba nti nammwe mugende nange nsija era gwe tulinze prime minister tukulinze maama ekyokubiri njagala tukkirize oba tugaane Amoti buli muntu ali waddembe okumugeraageranya era ekyo takigaana naye gwe era okimanyi omugeraageranya okimanyi nti ye namba emu kati gwe okukuteeka mu kategoli nti gundi amusinga gundi yenna gundi era oba okimanyi nti otandikira kwani oba ntegeerekese kati mbadde nsaba Amoti tumugye mu kategoli tutandike okugeraageranya abaki abalala ye tumufuule namba emu paka ku namba 0 abeerawo nga takoonwako sebo nkwagaliza buwanguzi ate nkunga abantu ffenna ku lunaku lwokutaano bambi tubeewo tuwagire Amoti tuwagire industry bakomedian tuwagire ate ekirungi batusuubiza nti bagenda kubaawo twagala kwebaza basponsors baffe kubanga companies nyingi nga zino companies zezisinga ssente naye zezisinga omukwano zezavuddeyo ne zigamba nti come what may fe tuyimirira nani twebaze TV stations zonna radio stations zonna babloga abaana baffe ababoda batikitoka chairman w'ababoda Maswanku owasimba Akagere sebo tusaba abasimbi b'Akagere bakola obunasimba ne vivi mu bigate bimeka naye tubeerewo ku lwa Amoti sebo Amoti ngenda kusaba kubanga Amoti ono fe twatandika naye n'atugroominga n'atufuula naffe abaki abantu waliwo abantu abali wano abasobola okuweerako obujulizi olulero lw'okuba nti tulina akadde kaki katono nzikiriza sebo nkusabe kubanga tiimu eno bwe twali mu amalula teyayulika naye netusalawo ne tuadvansinga ne tugenda ku kirala kati Amoti n'arecruitinga tiimu empya abantu bano bwe bayitaayiteeyo mu kkubo tebafuna budde kumanyikibwa bulungi naye leero olunaku luno olwaleero nga tukuyozaayoza njagala abantu bano bafune omukisa obanjule kale abaliddako abanakwegattako bajja kujja naye olwaleero waliwo abayimiridde naawe bensaba ssebo oyite omu ku omu bajje bawubire ku bantu bamanye nti emabegawo waliyo ebikombe tokotogedde kubanga naffe watuwa omukisa ssebo tukwebazizza okutukyaza tusaba Mukama akutuweera ekyoyagala bw'alaba oyonooneka akutwala ngenda kusooka mbanjulire veterani munnange bwe twatandika ekintu kino ekya comedy mu Uganda celebration eno teri ku Amoti yekka wabula celebration eri ku comedy mu Uganda comedy emyaka gyamaze mu Uganda gye emyaka 25
so era nga obudde tebagala emmanga bwagamye tosobola gamba nti Amoti ne Gundi ani asinga obeera ongompe yalinga nze nange buli lwokwaliwa Amoti n'Amoti ani asinga so n'olwensonga ngenda kusaba petaani munnange bwe twatandika ekintu kino Eddie Kigere Ssesanga era Kigere ani aliyogedde zene yogedde ya Ssesanga omuntu omulala gwe nsaba ge Madinga Pade Bitama nze mulaba agenze ku kanti yamaani emirirawo alina ne kasooto Pade Bitama omwoyo gwe Mukama gukoza mirembe era tumanyi waali ne famire ye abaana be tukyafaafagana nabo mpolampola n'Omukama ne bazadde be. Ngenda kusaba omwana mulenzi Small Boy gwe nayimba naye olubina watandise Amalula Production tukulangize Small Boy olubina abadde ava Makindye okirabye obugalo bujja kutya nsaba omwana mulenzi one and only Kapopo oliwa Kapopo bamulabyeko ng'akunyampunya ekipapula n'ako walaga naye avuddeyo noba nemusabirayo kapaapaali musajja yekowa ebyewuunyo wansi muto akulako mutwe lero bweyanjula omwana muwala abadde alinaku zino yayingira amawulire abamawulire bamuwambira ddala naye nga badde gyali Amalula bambi nga watapu ngera bagamba Amoti olina ekyana ekiki bannaye bukitandika okuzina kirina ebige ekiremesa Mima bamuyita Mima yoyo mbakula akyabigulemu akanyemu takyabisobola amawulire ethics tezimukkiriza ate tayagala kugira kuba yanyenyonywedde ennaku zaalimu teziri seefu kakati ani omulala gwetusigazaayo Ssentumbwe oliwa twagiwe Amalula kati omwana mulenzi omulala ye bw'atandika okwogera gw'omukomako baali bamutumye nalya Kalaani nenze nemugamba nedda gwe Kajegere essaawa zino nakati erinnya lye akyalikozesa Original Professor Kajegere. Yes. Skodi nene tulina omwana mulenzi one and only Original bamuyita na mulugwala wa Amalula mu Sudaani bamuyita mu Sudaani Original oyo naye wa Amalula yo ddala twagala omwana mulenzi Franka alinkaye Franka oyo yagattagatta obuntu bwaffe bwe tuba tuzanye ensi n'ebulaba tusanyusa okulaba Franka Uzibu alimba alimba yo alimba Uzibu Eddie Kigere mulala Skodi kuweddeyo mwogere Skodi nene nno mumwogere mangu Sebanga oliwa basi kati nzizaako obwana bulenzi obwo butandika okuzina obwana bulenzi bwe Nap Warriors Nigina Scooby-Doo ne mwana mulenzi Dani Watto obalaba tebalina kipina kibakozesa oba biragalalagala bano balaba eriiso tulo tebatudde lihaso ziringa lihaso obudde
oba afuufirye nakawuka basule yewasa bannange nsaba omuntu enaina wagenda neyenye alina okusembayo kubanga amalula alina ebbanga okubeerawo nga padde okubala yafa ono ye alina okusembayo kasooke bamaleyo bonna ani omulala designer waffe aliwa diplo oyo yagira aloba oli ku stage ekikumba nekiwulika okumanya okuba nobanga omuziki noyawula empale neyulika ate nga twayamba dandawoya yakuyisa mangu ekyalaani oddamu ku stage nokolaki basi okumanya wa mutima mulungi bw'aba talinawo wakiri akuweeyiye anaweya kati skodi ndooza bannange yeeyo abasinga ani omali omulala asigaddeyo anti ono nagambye ono yasembayo nagambye ono yasembayo kubanga bukyanga amalula edda ng'etandika mu 97 watandika komedi oba wali luddawa oba amunatumana kuzaalibwa naye kakati awo nawona twali tetulina manaja then awo padde nga yakafa ntandisa okuli brandinga amalula tutandisa okuba music owaffe enyimba muziwulira owolubina lusidiku tomaala taamazzi mama namande batako abamunyambeko bannange bamukirezo I love you mama namande golina ebijanja mukama oli muyaye mukama oli muyaye kembadde Silivia life is a journey siri mukodo ezo zonna nyingi namugera zinalira wali saabasajja buli lwogaana mbangwa nembangwa ndozo kiwulidde ezo nanyimba zamalabukuleko mugalo bannange tulina n'oluyimba lwetwakola nga lwe lusoose mu nsi yonna ntiddamu mu nsi yonna tebangayo bacomedians begatta ne bakola oluyimba era nalwo nga lwa comedy bw'oluwuliriza buli omulayini ye nga bayandi badde agyogera agimba buyimbi oluyimba olwo lwe lwasookera ddala mu nsi yonna nakati weeruli mu nsi yonna baluyita laavu si mukyezo muli mukerekere madata nkiko kapere senga sebbanga senga nantume kasooto small boy banya balala bangi kerekere kapale solimbo madata nkiko so oluyimba olwo nalwo tulwenyumirizaamu nnyo okubeera nga nalwo projekiti comedy okubalaga abantu nti abantu ng'ogyeko okuyisamu abantu amalula amasole abantu okuyisamu bakomediani amaaso basobola okukola buli kimu ate nekirala mukirabyeko nti niba artist babalazeeko nti apart from singing they can act comedy era mbadde mbalaba Spice Dana era mugenda kutya mugenda kwewuunya nnyo kusheeyo nabo nga babalagako kibalinawo abayimbi abo so show that it's a celebration ya myaka 25 era banenziramu ba sponsors essaawa zino mwebale kutuukiririza mbambi mwebale kutubalamu magezi tugenda mu ofiisi eno nga tubali sirias abakomedian tibalina otya naye essaawa zino n'omwana ono golaba ssaawa zino MC ono mulabanga MC ne bwadda ku stage n'atandika buli muntu aseka n'afa kitegedde era naye alina ba-inspiring ngenda kusaba batiimu koko amanya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited tuli bakozi ba Biodigester wamu n'okuzimba okw'enjawulo tuli mu kizimbe kya commercial kwegamba kale arcade mu lulimi olumpimpi so olwaleero tuli waneeno nga tuli mukola Biodigester ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot so eri wansi eri parking lot eri mu basement leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera waneeno ng'era emigaso gya bulijjo gya Biodigester tebagenda kunuunamu atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230 enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp. Abantu bafadde batulaba mu videos enkadde badde nga batumanyidde kololo
Prince Charles Drive, naye kati twavaayo mwaddawa twala omukisa guno mbagambe nti nno twavaayo kati twadda ku Grand Imperial Hotel room 28 first floor. So twavaayo, enamba zaffe ez'essimu zonna zikyaliko nga bulijjo, just nti twakyusa location.